Oli mulabi mulungi gwayekumidde ku Farm Business Uganda. Farm Business Uganda kitongole kya balimi n'abalunzi, tukuyambako okuwa amagezi mu nsonga ez'okulima ne mu nsonga ez'okulunda. Olwo nno n'olyoka ofuuka omu ku balimi abeeyagaza oba abalunzi abeeyagaza. Farm Business Uganda osobola okuba nga otusanga ku YouTube, osobola otuwuliza ku radio, naawe afuna omwaganyo tulaba ku TV mu mbeera efaananako okwo bw'etyo. Tukusaba okusubscribinga n'okulayikinga. Lwaki tusaba osubscribinge ate era olayikinge ku vidiyo? Nti bantu bangi abeetaaga amagezi naye nga tebalina bye basobola kuba nga bagajja. Kale bw'osubscribinga n'olayikinga n'osharinga link n'otegeeza abantu abalala ku Farm Business Uganda, kitegeeza nti oba olina b'otaasizza wansi w'enjuba eno. So tukwegayirira okozese Farm Business Uganda nga ekitongole eky'abalimi n'abalunzi. Tuli mu nkoko za broiler nga bw'oziraba lwakuba mu maaso awo vidiyo ejja kyukamu katono. Osobola otya okukozesa awo awafunda n'oba ng'osookereramu ssente ate nga landlord wo takuggyeeko ssente? Osobola okukozesa otya ku muzigo awo w'opangisa n'oba ng'osobola okulundirawo, osobola okulimirawo ebintu ebisobola okuwa ssente. Zino broiler ziri 100 broiler nga bw'oli okuba ng'oziraba naye wano ku muzigo. So ono alundira wano wali ofuna ssente singa buli kibroiler bamuwa ennusu omutwalo gumu ogwa Uganda oba ogw'essente, kiba kitegeeza ki mu ggwe mu bulamu? Tekitegeeza nti miliyoni ye eya ssente aba agifunye. Wano eno nga bw'oziraba ezo kwera buli bukwera 50 mu mbeera ezifaananako okwo bwe zityo. Kaakati gwe nno ali okuba ng'otulaba oli ku muzigo awo nawe mulina space nnene, landlord takulinaako buzibu, wandibadde nga weeyambisa landlord wo n'omusaba okozese awantu awo ogenda n'essente eziyinza opangisa ennyumba eyo gisasula n'ogula n'ettaka zisobola okwewa ewa landlord okuva awo. Abalandlord abamu tebalina buzibu singa oba omusabye. N'olw'ensonga eyo oli kulengera nti era bw'oba olaba waliwo vidiyo eno weekulaga nti tuli wafunda, lwakuba tetuba tetwagala nnyo olaga bintu by'abantu naye bwe kityo bwe kiri. So tukozese awantu we tuli mu kaseera ako wasobola otuyamba okuva mu mbeera. Ono client akozesa wa landlord we w'alundira enkoko. Kitegeeza nti bw'okozesa awantu awo ziizo enkoko nti n'essaawa zino nga omanyi ebiseera bino bwere basoomuwa ssente. Lwaki? Yakuba makooko ewa landlord we. Singa olaba abantu nga oli safe nga si kitundu ekirimu ennyo ababbi nga oli safe, kubawo akayumba oteekemu enkoko eza broiler 100-200 nti tezeetaaga space nnene, oli kuba ng'okitegeera mu mbeera efaananako bw'etyo. Farmer to farmer, mulimi ku mulimi, mulunzi ku mulunzi.